kakati Babu agwana kusenyibwa atenga yakoze iki anti yate kati omanya abanyize olwokwogera amazima ne Bible yatugamba amazima gali kufula weddembe. Yes. Ne mu Uganda amazima gakufula ku mino. Era ne ku ali bwe tugamba nti mwogerenga amazima wala ukalna bola kagabenga kakawanga mususa. Ekale twayitide ku kirana twagize bwe tuti nga abalema abasibe teri abafaako abasibibwa birigumu basibibwa lwa mmwe abakola ku bya elections. Absolutely. Tevanga yono omwagamba nti abantu abo abasibwa ebyobufuzi kangende embalambuleko gye bali tulabe kyekiwuuki tuse era emisango gyabwe gibwanagitya neewulunyiza okutunuulira okulaba ng'abantu abasukka mu bantu 130 baga nti bazze ku kifo kimu kyawa pulezidenti neŋŋamba ye mulamuzi kwebiva. I think in English that's what you call the grassroots. Yes. Kakati norwegian wano byamukama naye tumugagamula bwayo londola abaana abo gwa baweerezaayo. Amakulu ga Haj ogamba nti we need to have democracy. Yes. Kubanga Museveni tategekanga kalulu gwe. Kakati yamba Museveni abasirikale bo ne banda byabufuzi bo abatabangufu obataase atotaase no Museveni mu maaso g'abantu. Nate manyi nti tuyinza okubanga olwaleero tuyinza n'okubulwa abeesimbawo mu NRM. Naye ndabiddeawo nga balwana bulwanyi lwakwesimbawo. Kanako nange sinakategeera. Mukulu y'Abakama agamba nti president yagamba bamubba ne national platform president that is it Babu Kyebekozze agamba nange banziba kati ani yabba munne ebikuti ebikola babatwale mu kkooti n'abatunuulira ffe abakyamu bubinga nga tugenda mu maaso batusaasire ebyakolebwa ate baleme kutufuula balabe. Kubanga natunulira Kayanja nga completely use nga wa myaka obanga 2. All right, a very good morning, good afternoon. Masuze mutiamu mwase mutamu never travel na flash on television. Tukomye Haj Abdu Naduli okuveno ewobulenzi makage. Aitsoko kwebaza omukama nti akwadde obulamu. Amina. Netukwebaza ati nawe bali kule kumanga kinomu. Amina. Kubanga yensi Uganda obudde obusinga njita mutamivwa nkoko ya mutamivu. Olucha lwebala. Lwebala. Kwanza okuma bwate ngemamira amaji. Nagamba njagala enkoko eyo gyakulya. Mujije kumugisale. Ate nkera nagibuuza. So yeye nsimwe tuli. Haj. Tunokubabuuzaako. Abanyoroka timu limuta Abaganda mbalamusizaako nnyo abatoro musibire mutakyali bambi miroho muta abasoga mukodeyo bamuna East African yensi onokutazamu abari zenyo. Tukomene Haj Abdu Naduli okutuwereza ebigenda maaso mu ggwanga amanyi bagamba soli omukulu awadugana mu balaba. Dachobola nti n'ensonga zino ezimu twalutse okubuuza ku bantu abalala ne betujja gyemuli mutuwabulamuko ne mugambo waaye mutambulwe muti. So mwena batulaba it has been quite long nga temutula mu programs nezenjawulo. Sikwa twagala oba tetwagala ne wali olusi bituvuga bitujene bitwaleno. Irango nabagamba nti abambuza Haji ngatalabika. Haji abaddeko mugonvugo ne katachali mugonvugo ne munange kulobulungi bwensi yaffe Uganda avayo natuwe eddoboozi ye. Ati neze bagikata ku tafali ku nsi yaffe. Sono lwensonga eyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aje bigenda maaso mu ggwanga. Mbiraba. Gwe kiki olowooza?
Ngatungatama kwanjula miramu jamula ku lwaleero. Ndowooza nga bwe neesunga okulaba ku gavumenti empya nga tumalako ekisanja kino eky'emyaka 5 ekiggwako 2026 tulabike nga mu ntandikwa ya 2026 tussaawo gavumenti empya. Kababe nga abantu banaaba bakadde baawo naye nga mu ekyo nina okusanyuka kubanga ababuulizi b'enjiri bwe bajja muno okubuulira enjiri baasanyuka nnyo n'abantu abo abaasooka okukkiriza era ne babaagala era kati babawa n'amannya amasaleko ag'owa seyinti. Kale naffe nno ebbanga lye tumaze ery'emyaka 4 nga tuvudde mu nsiko tutunuulidde nate mmanyi nti tuyinza okuba nga olwaleero tuyinza n'okubulwa abeesimbawo mu NRM naye ndabiddeawo nga balwana bulwanyi lwakwesimbawo. Kana ako nange sinakategeere. Miggo tugamba ye kibadde kitya. Kale nno mu kwesimbawo okwo nkulabyemu ekyama nti bwe tutuuse olwaleero fe abasiiwuusa emitwe nga banaabuuse ne faces kandaba ogwage tegunnaba kuseewo tegunnaba. Kale nno wetulabikidde nga tufuluma eryato ate ntutunule babega waffe ng'abayingira eryato nabo beesagga. Kati tugenze okutuulira okulaba nga yusi gye twatendanga mu bigambo mwabavubuka mwabakulembeze ab'enkya bavuddeyo. Eyo point ekulu njo tugamba you are the future leaders of tomorrow. Kati abaana bajjeyo awo pictures ezo nga tuzoogera kunyumisa lukiiko lwe tutuddemu. I get your point. Tunyumisa bado fe bakulembeze ab'enkya fe bakulembeze naye kakati tugenze kitunuulira ng'obudde bukedde. You are the future leaders of tomorrow. Obanga they are the future of tomorrow. But for now, neewulunyiza okutunuulira okulaba ng'abantu abasukka mu bantu 113 baga nti bazze ku kifo kimu kya wa president. Ne ngamba ye boma tusiiwa nti those are the youth nanti mu mwatugamba tutuno tuzze. Kale neeyo challenge eri gavumenti eno okutunuulira okulaba ng'erera akalulu kano mu bwenkamunkamu bwako n'obwegendereza ate ng'ejjukira bye zeetegeeza abantu nti use the youth, you are the leaders of tomorrow. Olaba baffe Ssaabasajja bwe yagamba nti guno omulembe nguwadde bavubuka. Era nagweta mulembe mutebi. Omulembe omutebi. Kaakati omulembe omutebi guwama tuseeyo. Obaga mu bugumye ali ku ntebe obawulira ki. Kale nno n'olwekyo buli alina kyalina mu ngalo ze n'embwongo bwe nga kyakkola ku bino byetugendako bitwolekedde. Kano ke kadde akatuufu alongoose yebipentinga eyo kennyini ng'ensisi emunyize. Muleke ayita waagireki ayite agwe biggwe naye ate okudda nga mu biro bitutunuulidde nkiraba nga kituswaza. Era bentula ku lukalu lwa Afirika democracy gwe nalowooleza mu NRM okusinziira ku nteekateeka gye twalinayo nayo mu nsiko nali nkakasiza ddala nti
ffe tujja okuba ekyokulabirako eri amawanga ga Afirika amalala, naffe okusobola okutambula nga tulinnya tusala ennyanja Mediterranean Sea tugendeko ku lukalu lwa Bulaaya. Naye ate ebisoose okubwa ku prior elections bitulaze nti ate tukyali walako, tubadde twagala kugezaako kubuuka mugga naye tujja kugwa bugwi mu mazzi tweyongereyo. Aje olinga agamba nti ojjukira bwali osoma wali omwandiisi bamuyitanga Socrates yagamba nti the world to grow nti eyita mitendera giringa ena waliwo precondition no traditional precondition take off stage and drive to maturity. Akati twade tuli ku take off nga tunaatera okutandika bwebera sports nga ffe banabya mizannyo nga tulinze nti bagambe on your marks set nova to go. Kakati go eganyi tuze no tradition kubanga bwentunuulira enselectinga gye tuselectingamu abo abanaatukwatira flag ku buli ludda tugenze okitunuulira nga ekyo si kye tutunuulidde si kye tutunuulidde. Olinga alinga atugamba ng'atusomera Bayibuli ti bwe kyali olubereberye bwe kiri era bwe kiriba byakyuseemu emirembe n'emirembe. Yes, byakyuseemu kati byeno bya mulembe mutebi mububuka. Betha be Haji okoze analysis enungi ennyo ogambidde nti bulijjo batugamba you are the future leaders of tomorrow. Kakati batuutuno tuvuddeyo naye ate mugamba temusobola mwe mwajja ku bukulembeze nga muli musiwuse emitwe tukuba miggo okola kutya ne twonoona ekintu kyonna ebyo byendabye mu NRM naye badde mbitunuulira mbubiina buno obuzzi obukyali obuto naye ate bivuddemu ffe abakulu ffe tukubagana emiggo ffe tuvumagana ffe twogera ebitategeerekeka. Kale bw'ogenda okukola ebibuuzo weebuuzanga eyo badde ku mmongo osuubira abanaayita ekizaamu ziziiza ennyini. Kale no kano ke kadde okwekuba mutooki. Mukama wange ow'ekitiibwa bya Mukama oli ku kigezo ky'otonnaba kumanya kyogenda okufuuka lenson ey'okusomako n'okusomesebwa bannabyabufuzi abalijjawo nga tugenze katube tuli batufudde oliba tuli babalamu awo kubanga obukugu bwolina si amuti balonda kiti kya muwogo mu nnimiro bagende batemetemeko ebitundu ebinaasimbibwa so agulikalita bwagenda okitunuulira nti omuti omugwa muwogo guliko agakongoli aganene nogwo tegussa mu muwogo kyo ekiti ekyo bikinaasimba emirandira ate yemmere tikijja kukula. Kale nno naawe balancing the boat tutunule okulaba ng'abalonda leka abazze bajje abagibwayo bagibweyo naye bw'onojja n'emitima ebiri nti njagala gundi ate watusindikira wede wasazeewo dda kikyoyagala lwaki temupiikinga hand picking randomly nemuteekerawo nti baabo abanakiika bajja kukiika nga makulu gajo Haji ogamba nti we need to have democracy. Yes, bw'abanga gwotegeeza bw'obanga si gwotegeeza eri ekigambo ekyo tukijjewo ekigambo democracy tuteekewo ekirala kinasooka okutondebwa mu kiseera kino kisoboka nti ensi yafuuka ya monarchism oba monarchism kubanga kati buli kitundu bakironderamu omufuzi wakyo w'ennono
gye sitaabawulira nakati nabo gyebali tugende n'ebyo naye okulimba ensi ekale twayitidde ku kiraana twagize bwe tuti nga balema basibe teri abafaako abasibibwa 2 basibibwa lwammwe abakola ku bya elections. Absolutely. Tevangayo n'omu agamba nti abantu abo abasibwa ebyobufuzi kangende mbalambuleko gye bali tulabe kyekiwuukituse era emisango gyabwe gibwanana gitya mwabonera bubonezi baana b'abantu basibiddwa bwereere era kyokudolaba nti ate bwe tweyongerayo waggulu abantu babulawo abanaalonda kuba bamanyi ebigenda okuviiramu ekyo oyinza okuba nga ogenda kuneetegerereza ku layini ogenda kuneetegerereza mu kitundu gyenva ate butuuka ekiro nnone kakati ate kiki okulonda kuveewo okulonda tekuvaawo kale nno bwe kubanga kwetaaga kuvaawo naye kuveewo mu ngeri endala tukyuseemu bwe tubanga tetusobole kulongoosa bino president bano b'otunuulira baali mikwano gyo mu buvubuka ne mu kukola emirimu egyo era n'obalowooza nti kati bajja kukwatizaako okutuukiriza ekintu kino kibe nga kyekyo ne woba oyise mu nsi nga bakussaamu ekitiibwa nga omukulembeze omutuufu ayolesezza demokrasi. Alright. Kikulu nnyo. Eyo introduction nno y'abagezi bokka bwe batukitegedde awo nange awe bawo simanyi naye ng'ekikulu kya byonna kyakulaba nti tuzimbye tutya ensi yaffe Uganda. Aginyongera okutumirako mikwano gyaffe OBs and OGs of Bagamba University gye twasomera eyo tubaagaliza tuli omukama yagiwadde omukisa ebintu bingi bitandise okujja bafunye sente za kuzimba schools education amasomo nga school of education school of social sciences bona ba sponsor bakikozeeko bebala bamune kuli professor Kafero akitaddemu kamaanyi naye tubebaza ne bonna OBs and OGs anytime mwena basomera mu school of social sciences wache tuita bebe na joli omukwago tutandise kana batandise kwa gundi kibayita alumni aba school of social sciences bagenda kuzimba complex yatugenda tubayitambu n'abayita yayo tulabe nti tuzimba kuba apparently nali badenga president of alumni Bagamba University sawa zino zakiri mutaata mpyalina okusalirwa ebyo byonna byali baddewo ng'ekitabo kyange kimaze okufuluma ekiraga ebyali munda mu lutalo bye twayitamu okubatuusaako kino kye mulina olwaleero era awo kaali badde kabonero kalungi tukole kino tukironkinga nga twayita mu social sciences nolina akakasa nti ddala twabyetegereza twabiraba twasoma ate naawe ataaliyo n'obisoma n'obitegeera nogamba bintu byali bwebiti wewa era by the way bonna abatulaba n'abatuliza nti it's very important okusigaza history ino waba n'abantu abakulu kugamba noli abisomeko buli muntu asobole okubyetegereza kandi ekitabo kikyagenda ono nga juzu n'abategeeza ku namba ya Haji kindly if you can mukikoleko tusobole okulaba nti this book is launched. They send some funds to Haji Naduli. These are the only things that we can get several okumuwagira mu ngeri emu bendala. If you can contact Haji Abdul Naduli, you can contact me netulaba nti this book is out by any time from now. Kubanga okumulanga nti jjukira akasaka si kigambo kya kunyumisa bigambo mulimu amakulu bw'onoosoma ebintu ebyo byali munda mu lutalo kubanga abawandiisi bawandiise bingi naye ebyo tebabituuseeko abataalina ate n'abaakola ebyo temubamanyi akasaka ebyama ebyali mu kasaka ensi yali etaze bitegeera kati tujja bisangamu ekyo ekitabo ddala mujja bisangamu ate bwe mubisangamu muba mukyalina n'akadde akambuuza
nimba wandikira second edition enyonyola kiri kyotategeera. Awo tugenda ku point yaffe yetugenda okusookerako. Waliwo omukwano gwo gwe bayita Honorable Francis Babu Bambi tusaba mutabani we naye omukama amuze mirembe yakava mu bulamu bw'ensi eno ennaku ezo. Mukulu Haj Abdu omukulu oyo Francis Babu sijja kuyita nti awanda muliro, sijja kujjako nti ayina ekigambo kyali mukozesa nti you should not intimidate me. Bwe njogera zino ensonga zino mba nzinako evidence. Sente z'eggwanga zibiddwa, bamafya mu ggwanga gye bali, abasiba abantu mu Uganda gye bali, entuna bikoleddwa, eby'omukasake mu bimu ku ebyo mwagamba tukole tebyakolebwa. Bwe ngezaako okubyogera, lwaki mwagala kunzita? Why intimidating me? Ekibiina etteeka ly'ekibiina si ly'amaanyi nnyo nga constitution. Tukiteeke mu constitution ne mu kibiina ebintu ebi bibiri. Kaakati ye debate abantu engeri gye bakubaganya ebirowoozo si kuvumangana. President Museveni emyaka gy'amaze mu buyinza ebintu byonoonese olw'okuba nti omwoyo gwafunye yetta si kulongoosa nsi ye kusigala mu bukulembeze kyayagala. kale n'okireeta nga tobuvumye nga gw'olaga nti kino twandibali kikikola bwe tuti. Kano olwo kwabuuza kati Uganda yaffe mu nfuna yaayo emyaka 5 pulezidenti asobola okugikoleramu ekintu kyonna ekyamagezi. Emyaka 5 mitono nnyo. Kati tukikole tutya? Emyaka 10 akoze naye nagyo gimala mu Africa. So kyengezaako okugamba tulina okukyusa ekintu kimu, empisa zaffe. That's very true. Empisa zaffe eneteekateeka kusoma amakulu gaakyo nti nno empisa zo zimidde zitya, community egenda kukola beetya, eggwanga ligenda kukola batya. Ye nga twogera ovudde ku kyalo ng'ewaffe ze gyenva buli maka tugamanyi. Maka ki agalina abaana abalungi? Mu baana abo mulimu omukulembeze. Lwaki ffe bennyini tetunoonya mukulembeze mwabo? Lwaki omukulembeze ava mu kibuga eno ava mu wino najja ne tulonda? Lwaki ffe ku kyalo tetunoonya mukulembeze kemwateekateeka owaffe? So ebyo byonna mukama ebyo tulina okutunamu empisa zaffe si nnungi. Weewaawo tibeegase n'oli yeegase n'oli okwegatta. Sinooza nti waliwo omutawaana, nze saagaana kubiyingiramu nnyo, naye beegatta na nsonga ki? Ensonga abantu gye batunuulira eno wabweru. Bano beegasse begenda kweyongera maanyi oba bagenda kuggwamu maanyi? So nze ndowooza abantu baddembe okwegatta to begin with. Naye beegasse lwaki? Yeegasse kukanga, yeegasse kulwanyisa bali be yali nabo, yeegasse lwaki? Kyekikulu nnyo. Naye ate waliwo ekirala kye basomesa mu management nti bwe baggulawo oluggi bagita flood gate nga y'amazzi gonna gayiika. Kati bw'oggulawo political gundi flood gate abantu bakola ebibiina bingi nnyo, era waliwo n'ebirala bye tunabakuwulira ebiri mu electoral commission eyo. Ekibuuzo kiri nti ebibiina ebingi bibeerawo what happens nti bwe bigenda nga bitambula waliwo bituuka mu Lungereza bagamba bw'oba okola graph ne bakola kye bayita shake out, n'osanga ekibiina kyegasse n'ekirala, ekirala bakiguze, ekirala kigudde. So ebibiina ebingi tebirina kye biyamba kubanga otandika okubuuza nti ebibiina bino byaki byonna. Kaakati ebibiina bannaffe abazungu betukoppa babitandikiriza ku byenfuna. Ebyenfuna ani nannyini byo? Omuntu wa bulijjo oba gavumenti? Bw'ebeera nga gavumenti ebeera communism, bw'ebeera nga muntu wa bulijjo ebeera capitalism, bwe bigatta byombi wakati nebeera socialism.
ekibuuzo kiri nti bano bonna nze abeetaddeyo mu bibiina sina kye nali mpulidde kye batugamba mbawulira enkya tugenda kujjako Museveni agenda era wiiki ejja tajja kubeerawo era ku luno tugenda kumugjawo kaakati oli gwojja wolowooza yeebase akutunuulidde akuteereddewo ne kapeti emyufu otambulireko so naye kyakolaga nti okay nga naye asikayo nga mukyankalana buli wakola akantu nga mukyankalana so ebyo tebiyamba ekiyamba tandika ebibiina by'obufuzi nga birina ideology endowooza ennungi nga balina puroguramu gye bagamba egenda okuzimba ensi yonna ate si ekyo kyokka nga yo teriiwo kulwanyisa muntu yeerese puroguramu yaayo esinga ey'abali waliwo benawuliddeawo abaali batunda emmere mu bwino abaali balabira toyireti nabo batandise okwesimbawo nti baagala kubeera ba mp baali bano nga balya sente za city council abalala nga bali waliwo bamemba ba palamenti abaali mu kampala batundatunda plots wano bonna ne babalonda nga bamemba ba palamenti kakati ebintu ng'ebyo tulina abannayuganda balina okugoloka kiki twayagala si kulwa mu buyinza ebikoleddwa mu kiseera ekyo birungi oba bibi omuna bwalwamu naye nga byakoze birungi abantu bamuteekamu ekitiibwa nja kuwa example y'omusajja gwe bayita likwanyo mu Singapore yalwawo naye ebintu byakola mu nsi ye ne kati bikyatambula singa omuntu amalawo ekiseera n'akola bulungi ensi jjukira nti ensi zino nazo bazitabangula abali wabweru ogeza noleta Kongo abagitabula tebali mu Kongo abasajja baagala obugagga bwe Kongo bwe batambula Kongo Tanzania omusajja yalwawo n'agirongoosa n'agibawa kati yesinga okutambula obulungi kakati omukulembeze oyo alina okukola ebintu n'alekawo omukululo ogulaga nti ebintu abikoze bulungi ekyokumalawo emyaka sigwe mutawaana kiki ekikoleddwa awo no munnange wewali omutawaana saagala bakulimbe nze ebyemyaka tebintawaanye kintawaanye kiri kimu waliwo ekikoleddwa ayina bulumi bwa mutabani we ayina bulumi bwa Uganda emwesiza bubi yegwe nga kinomu what do you think ati nekimina kya NRM kigenda muvunaana kwa nti naye yasabyama oba just embeera nti eri bwetu what do you think how would you advise Francis Babu muntu ng'abantu abalala bonna Babu tumubuusa kintu ekyo kyogerako nga intellectual eyo kyekibinja mwagwa Babu musajja atambudde amawanga mangi kubanga okuvuga ennyonyi tovugira mu ggwanga limu oba mu ggwanga lyo genda egindi oba nokubadde teyasoma geography kakati geography gwalina amusinza yatuula mu kirasi yabadde practical kale nno olwekyo embeera eyo gwe tulaba bwe tuba tusoma ebitabo ebitukuvu gundi bwe yali ne gundi nambuuza ekibuuzo kyo naddamu bw'ati olaba ono namba 2 bw'anyweza ekigambo kya namba 1 ne namba 3 gwe towulira butwogera ku hadisi abo abaali mutume ku lusegere balina ebitabo bawandiise ebiyingidda mu bino okunnyonnyola amakulu gakiri kaakati nno n'olwekyo nno Babu tubadde naye mu kabineti yakola education ng'agitegeera okukamala kale nno waliwo okutya abantu aboogi b'obwongo olina abakomyawo ono n'amulaze eri ono n'amulaze eno ono n'amulaze eri naye nga Babu yayimiridde kunnyonnyola nsonga ezo omulabira ddala nga is an intellectual
intellectualism eyo gyalina ate awulira okulumwa bw'atunulira ekintu ekyaleetebwa n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu ogenda okukeera enkya ng'olugoye lw'oba okwoza ate lw'okululira mu ttaka ng'ate n'okubisi lukyali luki lubisi onoogenda okutuuka wali olwandike lunaaba lukyali lugoye bakisimula kisiimula nga lukyali lugoye kale nno Babu mumanyi ng'omuntu ali so straightforward mu kwogera kwe tasala bigambo bwagamba gundi owunya gendo naabe nakino nga kikyo ekyo Katonda yakimbwa says point blank man yes kyayogera byayogera bituufu kakati ate mu bino ne tugenda tuteeka abantu mu bifo gye batagiiridde ddala kakati abantu abalala bw'awulira nga toyogedde ku mukama we bw'atyo ate yaalabakanga gwayiwa kubanga kyeta kigize eki takireese kakati nno n'olwekyo kyekireetera Babu n'abo abamwogerako besimanyi n'abo abamutiisatiisa kati otukubire omulanga nti beba muleeta abantu mu bifu muleeta ab'obuvunaanyizibwa akagambo kano mu mwaka gw'ekinaana eyo twali mu lukiiko lwaffe olwa waggulu zibayita neeke kaakati bwe tuba tuteesa enteeseganya ezo zaali wakati wa NRM ne UFM kaakati omu ku ba intelligence najjalandola kati nga twamala okuteeseganya nga tulina okugenda mu bitundu okunnyonnyola biki bye twatuuseeko okugenda okutuuka eyo nennyonnyola abantu ne bategeera bulungi kubanga nabo baali beeraliikiridde era kati nga bw'otulaba Kayira eri alwana naffe ntulwana bali babuuza nti kakati Kayira bw'atutuuka n'awamba gavumenti mu nsiko tuvaayo oli bwakubuuza ekibuuzo ng'ekyo ngoga nti ambuuzizza bubi ayagala kumanya kubanga era yakuwaliridde era yakukwese kakati omwana n'agenda mpola mpola n'ategeeza pulezidenti omwami Naduli bwe yabadde ayogera egindi yaga nti Museveni tamanyi byabufuzi Kayira yamanyi ebyobufuzi ajueteka then avaako waya nali walako ne bantumya ngende njogera ebintu ebyo nasinzidde ku ki kyakulabirako ki naye mu kwennyonnyolako nga n'omusango ngusinze n'ayita oli n'amuga nti gwe mu lukiiko walimu nti ate guwaleeta amawulire gano lwaki tewalimu okunnyonnyola kino bali bamanyisa nga batadde nga nti awo tewali musango teyalina musango olaba ebyo ebintu ebyali ntaano nebabifula public kakati so nkubuuza nti gwabali eno wali obisomyeko ebyo njagala okujjayo mu kitabo kiri banange tumusapoting ekitabo kyagi kiveeyo tusome ku byafaayo kale no we need to launch the book kakati Babu agwana kusenyiyibwa ate nga yakoze eki anti yate kati omanya abanyiize olw'okwogera amazima ne Bayibuli yatugamba amazima gali kufuula ow'eddembe naye mu Uganda amazima gakufuula ku mino era ne Qur'ani bwe tugamba nti mwogerenga amazima wala ukarra bolla kagabenga gakawanga mususa gawandule kano n'olwekyo mu mbeera efaanaganako bwetyo Babu alina okusigala nga ye Babu n'obutegeevu bwe nga situwalanye muwalane tetumutiisatiisizza kubanga politics waffe bw'anaayingiramu
layini eyo atajja kukomaawo tufunire ddala ebinyaŋŋanyika nga bye bijja tukulembera mpozi ne bayibuli yagaa nti nateekawo ebinafu byange ku nsi byokwenkwasa ensonyi ebyamaanyi amangi n'ebyamagezi amangi. Kaakati bano abategeera bajja kusegula nti nze sigenda n'abantu ngaabo badde ebbali abo kinanjo kyankimize ne zibaleeta yolaga nti yeggwanga Uganda nga lyali gezi nga lyali bweriti baabantu balagawa basenguka badduka kumbe babasirisa abamu babatana busi sina gagenda mu ebyo kwekiva kale n'olwekyo nga nzita kumukubyamu kaba namukoonyeeko waddembe kati ng'agenda otuteekerawo okulonda okulala ajjako mu makomera bali abaasibibwa alaba abantu baabaasibibwa mu byokulonda tugenda okulonda bali bweru bateereddwa kiki kijja tuyamba era kijja kutusanyusa. Mukulu byabakama sebo bakusabye ekintu ekyo nti kulonda muteekateeka okulonda abali mu makomera abaasibibwa 221 naye ng'ensonga y'abasibya kaali kalulu nga kano ke tugendamu naye kakati obabuuliza nti ebyasoba kuba Haji waliwo ekintu kyentera nnyo okubuuzaako ku bannange nti mukulu byabakama agamba nti pulezidenti ye yagamba baamubba ne National Platform President, that is Excellency Bobi Wine, agamba nange banziba. Kati ani yabba munne. Ebikuti ebikola baba twali mu kkooti naye tebakuumira mu katuuko. Awe mbuza. Kaakati byabakama mulamuzi. Amanyi bye bagonjoola ebigombaganye. Ate ye profession ye. Agende nagani nja kulambula amakomera bonna abasibwe ebyobufuzi mubweyo babaleete amale okugaraganya nabo bata anamanya omuwendo gwatadde naga nti abo tubafulumye naye nabana ate abalala bayongere kuli gotulaba abakubwa emiggo n'abatwaliddwa nga tukyalina ku bumyufu tebeeyongeddeko baasibwa mu 21. Ekitegeeza teba democracy ekyagaanye. So amakulu gakyo hadi kyoteesa nti abaasibwa 221 nga byabufuzi bye basibizza byabakama nga omulamuzi yali mu kintu ekyo ayogere nabo bantu babanyonyole nti ono yabba akalulu ono yakola bwati pa yali awagira gundi kweyatambulanga ne gunche kyamusibya kati omusango guliriddawa nti tewali kale mu bajjeeyo ne ate tugenda 226 era mwagende mukwate mugatteko tuli mu stikati kino awono naje ensonga zino nkulu kasita batandisi bajja ziwulira kale nga tugenda maaso era ku point yemu kwa owekitiibwa Babu ye omusajja wafuna alinga kati nkoko ya mutamivu teruche kugamba lweziba nga gamba Mukama Katonda kiki kino kyongeredde things of that kind Haji kyokubiri mukwano gwo Jeno Kayanja naye awanda muliro mutabuse bantu mbakoye mutulugunya naye ate nga Juke yaliko ngakola mugwa wembule gwanga damba limanyi Kayanja wembule yani abantu wano bali batokuni baluza until there is tomorrow. Do they ever thought tomorrow is in existence? Bali bachoroze zako nti encha lugenda kucha ngembera nawe kutabukire gwenga kinomu Yesu mugwadugwe walaba magezi ge wali wadde abantu abo nadaba kulembeze abali mu bifubi nebyenjawulo to think of tomorrow. Ekintu ekyo kiina obwogi bwa mirundi ng'esatu obusooka
obusooka bukulaga nti ensi bw'eba erotootinga nga yeetooloola we yakulese osigala n'ofaanana nga bw'oli naye bwe yeetooloolera emyaka olabira ku bifaananyi baasooka okukuba nga feesi siiyo nga zasiiwuuka kaakati bakayanja abo be baana baffe nga bwolaba olwaleero abavaayo okwevumba ekisawe ky'ebyobufuzi bw'obakuba bw'obatulugunya oba weerabidde kyewaleeta. Ekyokubiri, ekisa ekyokubiri kitya nti embeera bw'egenda ekula buli muntu emufuula omulamuzi. Ogenda ogezigamba weekuba mu tooki. Yes. Kaakati nno n'olwekyo abo betulese ku sayidi eri n'abatunuulira ffe abakyamu obubinga nga tugenda mu maaso batusaasire ebyakolebwa ate baleme kutufuula balabe. Kubanga natunuulira Kayanja nga completely youth nga wa myaka oba nga 2 bwegityo. Kaakati musajja mukulu mukadde nga nze. Kaakati bw'obanga oyina byokola otulugunye omwana mulenzi ng'oyo tulaba ensobi gy'okola. Kale no tulina okuddamu okutunuulira abantu n'ebintu n'enkola gye tuyinza okukolamu ebintu bino nga ddala ntuufu era egwanidde. Kubanga bana boolaba abali wansi wano bw'ateekawo akagamba kati ne gundi yenna bw'atyo manya nti kyokoze kikyamu kiswaza tekikugyamu. I get your point. Bekidda ey'okusatu nekiga nti yes omusajja abadde mutuufu. Kaakati okiraba kati nga wano kyetwogera tusomesa naye jjukira timbe tusomesezaamu abantu twogedde ku mukulu bya Mukama nti yennanyini bassibe abali eruzira ng'ateeseteesa akalulu mulamuzi kwebiva. I think in English that's what you call the grassroots. Yes. Kaakati n'olwekyo nno wano bya Mukama naye tumugagamula bwayo londoola abaana abo gwe wabaweerezaayo. Was the trouble causer? Definitely yes. If we didn't have elections, they would be happily home and seated. Kubanga Museveni tategekanga kalulu gwe. Kaakati yamba Museveni abasirikale bo ne banda byabufuzi bo abatabangufu obataase ate otaase ne Museveni mu maaso g'abantu. Nibaga nti musajja ne bwe yatukuumuula nga atutwala teyali yennyini kituufu. Yes. Awo. Okay. Era gye tujiddwa n'olwaleero nga waliwo kye bayita okulonda kwaba LC1, LC3 kugenda maaso mu ggwanga. Neno ngezezaako okutunatuna saba gye balondera oba biri mu kibuga wokka nange simanyi oba keno ko kampisa nnyo teriyo miggo teriyo kuleekaana naye ebyeri watapita ovaawo kwatale baba nga ffe tubalaba ng'ate nammwe mutulaba naye ng'era mutuwulira tujja kgenda mu maaso era nabagamba nti bwenna akaseddako nna akaseera ke naabeera nga nkyali mulamu nja kukwatagana nga Pawulo bwe yawandiikira Timoseewo. Tuwange gwe Timoseewo tosugasugana ku leeti olinayo ensonga ngezi okumaliriza okulongoosa ebyo ebyasigalira. Kale katulongoose
nti olaba ebyo bigenda bivaayo bagundi tubalabudde nagundi tubalabudde naye nga mu ggwanga tuli mulimu era nenkubadde ndi mulwadde naye nja kutuukiriza ekyo Katonda kiyantuma paka lwali nkuula mu fuse baba gatwala fuse yo andekeranga mutwe gwo nange nsobola okukozesa ku bwongo obwo kale abatukumire mbere bulungi mwenna mwera